لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان رواه مسلم. أبي بتيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجوكانيو حديثي muhadisi w'ekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga hadisi eri mu kitabo kya Imam Muslim ng'eva ku Abi Huraira ng'atugamba nti omwana yenna abazaaliddwa ow'ekitibwa Nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti okukaaba kw'omwana abazaaliddwa ebeera nazghatun mina shaitan, kiba kitegeeza nti shaitaani emuyingiddemu, shaitaani etandise okubeera nga emubuzaabuza, kyekiviirako omwana oyo okubeera nga bw'azaalibwa akaaba. Hadisi endala Nabi sallallahu alaihi wasallam natugamba nti omwana yenna abazaaliddwa yata'anhu shaitan, shaitaani egenda nemusimba enjala, shaitaani egenda nemunyiga mu mbiriizi ze saidi zombiriri nemunyiga, nebanga ye etandise omulimu gwayo okubeera nti omwana ono azaaliddwa emutandiseeko. Kati obusiraamu busomesa butya? Obusiraamu bwasomesa nti singa omwana abazaaliddwa naaweza ennaku 7 omwana oyo tumusalire aqiqa. Aqiqa eyo kitegeeza nti zembuzi oba endiga eziba zisaliddwa olw'okuzaalibwa kw'omwana. Omulezi ne tuba nga tumusalira embuzi 2 oba endiga 2, omuwala ne tuba nga tumusalira endiga 1 oba embuzi 1, okubeera nga tumuggyako kiri shaitaani kye yakoze eki, kiri shaitaani kye yamukoze, shaitaani kye yamunyize, shaitaani kye yamusimbye eki, kye yamusimbye enjala, kivaawo naki? Kivaawo na kubeera nti omwana ono tumusalira aqiqa. Wenkubiririza buli muzadde yenna n'asuubidde okuzaala nti mu by'olina okutegekera omwana wo bw'aba azaaliddwa okubeera nti otwala ekigambo aqiqa, okumusalira aqiqa nti nsonga nkulu nnyo mu busiraamu muno. Bw'onaaba tukikoze onaaba oleseewo omuwaatwa, onaaba olekedde shaitaani omwana wo okubeera nga emukola kyonna kyebeekoze eki, kyebeeyagadde. Kyobola nti mu migaso gya aqiqa ekisookera ddala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'matil walad, ekyengera ky'omwana Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde. Bw'osala aqiqa oba weebaziza Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'matil walad. Omugaso ogwokubiri nti buli lwosala aqiqa taturudu anhu shaitan, nti omwana woono omugobako sitaani, omwana woono omugobako sitaani. Abantu bangi nnyo abaana baffe tetubagobyeko sitaani mu nsonga ey'okusala aqiqa, kuba omwana bw'aba yakazaalibwa abeera munafu, aba teyeesobola. Kyolaba nti shaitaani emutandikirawo, emweyuna mangu, emweyunira okubeera nti emuyingizaamu yo byekola ki, byeyagala. Bw'onaaba tomusalidde aqiqa kitegeeza nti omwana oyo ajja kugenderera nga ali mu mikono gyaki, gye shaitaani emukyusa nga bwebeekoze eki, bwebeeyagadde. Ojja musanga nga mwana musiyazi, ojja musanga nga mwana mwononefu, ojja musanga nga mwana mubi nnyo, ojja musanga nga mwana akuba bazadde be, olw'okuba tewamugobaako shaitaani inda wiladatihi, nga bakola ki, nga bamuzaala. Ennaku zino shaitaani eteesewo n'ebintu ebirala okutujja ku sunna, kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam atulagira nti omwana bw'azaalibwa bw'aweza ennaku 7 tusale aqiqa. Bw'oba tosobodde ennaku 14, bw'oba tosobodde ennaku 21, bw'oba tosobodde w'olifunira obusobozi bwonna, beera ng'osalira omwana wo aqiqa. Bw'oba gwe tosobodde taata, omwana n'akula ng'asobola okwesalira aqiqa, yeesalire aqiqa, abeere nga twegobako omutawaana egyo egya shayatin. Naye ennaku zino abantu essente bazimalira mu bintu ebitali bituufu era nga byateekebwawo shaitaani. Gamba ng'omuntu ayinza okuteekamu birthday, omuntu ayinza okugiteekamu ssente empitirivu, naye ng'ate omwana gwali kukolera birthday pate tamusaliranga aqiqa. Ennaku zino waliwo n'ekirala ekyazuuliddwawo, bakiyita sijuyi baby shower. Baby shower simanyi bagikola oba omwana nga tannazaalibwa, ne bagikola mu myezi egiri odd, nti oba mwezi gumu, myezi 3, myezi 5, myezi 7 we bakolera baby shower. Abantu ne boonona ssente naye nga bali mu mikolo gyaki, bali mu mikolo gya shaitan arrajim. Mbakubiriza tutwale obuvunaanyizibwa okubeera nga abaana baffe tubasalira aqiqa.
bw'otunulira omulembe gwe tutambuliramu essaawa ya kaakati, omuntu anaasukka, omuntu anaalema okuteeka mu nkola enjigiriza y'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yonna yonna ku buli kintu ajja kubanga afuna ki? Ajja kubanga afuna obuzibu. So abaana baffe tubasalira akeeka, ke kaseera omwana yenna, omuntu yenna awulidde akatambi kano, awulidde Al Mimbar Media Group nga tusomesa ku akeeka, ddayo waka obuuze taatawo, si zambi mubuuze taata wansalira akeeka oba tewansalira. Bw'aba teyakusalira, bw'aba alina omujjukize, omutegeeze nti buvunaanyizibwa bwo. Bw'aba talina nga gw'olina, obeere ng'ekintu ekyo okyekolera, obeere ng'ofuna empeera empitirivu, obeere ng'ofuna empeera ennyingi mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tugoberedde nnyo western culture, tugoberedde nnyo amakubo ga sitaani ne gatujja ku nsomesa y'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mbakubiriza abaana baffe tubasalira akeeka. Omukyala okimanyi bulungi nti afunye olubuto, ali lubuto, mwezi gumu myezi ebiri, beerayo n'akabokisi nga kaakiika, teekamu omutwalo, teekamu 15,000, teekamu 2. Anaagenda okumala emyezi omwenda okuzaala ng'ez'embuzi mweziri. Mbagambye omwana omulenzi tusala embuzi 2 oba endiga 2, omwana omuwala tusala embuzi 1 oba endiga 1. Bw'oba tosobodde kufuna mbuzi 2 ku mwana mulenzi ng'osobola kufuna mbuzi 1, beera ng'osala eyo embuzi 1. Laba obusiraamu bwagonzaamu. Obusiraamu butwagaliza birungi byereere. Bw'oba tosobodde kufuna 2 ng'olina 1, ey'emu gy'oba okola ki? Gy'oba osala. Bw'ogisala obeere ng'otuukiriza okubeera nti weebaziza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera ky'omwana kyakoze eki kyakuwadde. Ekyokubiri, taradta anhu shaitan, omwana oyo omwesambisizza, omugobyeko ashaitan arrajim. Abaana abasinga obungi bw'otunulira embeera gye tutunuliramu, n'otunulira omwana engeri gy'ayambaddemu, n'otunulira omwana engeri gy'atambulamu, n'otunulira omwana engeri gye yeeyisaamu, mu butuufu olowoleza ddala nti ebiseera ebisinga obungi omwana oyo aba talinaako ki? Talinaako akeeka, tebamugobaako sitaani, tebeebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga bakola ki? Tebeebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga bamuzaala. So mbakubiriza tuleme kugoberera bya shaitan, tugoberere enjigiriza y'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugoberere ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Omwana azaaliddwa embuzi, kale 20 ekinene nnyo, naye ng'embuzi gye bakugamba embuzi ya mwaka gumu gwokka, mwaka gumu sana wahida, mwaka gumu gwokka, gy'oba okola ki? Gy'oba obanga osala, obeere ng'ekyo kivuddemu, ekyo kimaze, omwana wo obeere ng'omuteeka kuno ku nsi nga at least ogezezzaako okubeera nti omutangira, ogezezzaako okubeera nti omukugira ku shaitaani okubeera ng'ekola ki? Ku shaitaani okubeera nga emubuzaabuza, oba ku shaitaani okubeera nti ye mukama we, buli kyeragira okukola ye kyakola ki? Ye kyakola. Buli ekijja yalabanga kiki? Yalabanga kituufu. Naye bwe munaabanga musuddeyo gwa naggamba ku nsonga eyo, tujja kubanga tufuna obuzibu fi dunya wal akhira. Ku nsi kuno tujja kufuna obuzibu, ne ku lunaku lw'enkomerero tujja kubanga tufuna obuzibu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.